Kale mbanirizaako nnyo mwenna mikwano gyaffe omukutu baguyita nnyaffe Buyukwe. Tuli ku TikTok, tuli ku YouTube, ate saawa yonna ne Facebook tugenda kulumba. Bannabuyukwe ngenda basaba subscribinga okunyumirwa ebintu enkuyanja bye tugenda okukola mu Buyukwe district, omuli okukuleetera abakulembeze nga gwe nkuledde olunaku olwaleero, kw'ossa n'okutumbula ebintu bingi bye tugenda okukola mu Buyukwe district. Abaagala otwegattako musobola otuwa bizinesi ezitali za ngeri zimu fe tugenda kubaweereza. Nze omwana Soda, omukulu Focus yakutte kamera awo n'akutusaako ekifaananyi nga kirungi nnyo. Twongera okubajjukisa nti tulina ofiisi zaffe twaziguddewo ziri awo mu Lugazi, naye nga district yonna tugenda gireeta mu office, but as per now olw'obusobozi tusoose kukolera awo mu Lugazi. Naye naye wammwe tujja. So tukolera awo ku Station Road, ofiisi zaffe weeziri. Twetaaga obuyambi. Twagala sonda ebintu bya studio, ka budget kaffe tujja kabawa. Ne woba na nusu 10 osobola okututeekako ku namba yaffe y'essimu tusobole okutumbula Buyukwe yaffe district tugiteeke ku map. Namba yaffe y'essimu eri 0770 300 766. Oba okukubirako obukubizi direct 0755 8M 3600. Olunaku olwaleero ndina omukulu Lutajani Kemisi ngono ye Mayor Central Division Lugazi, era yalimu, era tuli mu office ye, so tuze tunyumyenyumyemu bannalugazi mbasuubira katawo tukiyalinge. Mayor, nsanyusa okulaba. Yana okusanga bwana Soda. Omulimu tugustandise. Omulimu Buyukwe eno twagala tugiteeke ku map. Otulimu left to right and center. Buli wamudda. Nyamba ombulize kuba kulaba ku nnyaffe Buyukwe. Erinnya Lutajani Kemisi, Mayor wa Lugazi Central Division. Okusookera ddala tukwebaza bwana Soda. Okusitula Lugazi yaffe. Sina kindi Buyukwe yaffe, Buyukwe district. Abasinga edda Kyaggwe oli oyawuliranga nti nva Kyaggwe baafunanga ekirowoozo ekikyamu tuli basezi. Sina kindi tuli bali b'abantu. Sinali eyo wali ogirabyeko oba just bya myth. Myth byadda byaliyo. Gundi oyo naye tukwebaza nti Buyukwe saawa zino. Buyukwe nnyaffe ono maama waffe ali everywhere. Ali mu Qatar, ali mu UK, ali mu London, ali mu US, ali mu Canada, ali mu Dubai, ali mu Turkey, n'ensi ez'enjawulo ne Uganda yonna. Ogenda bambi n'olaba abaana nga bali proud. Ndi muna Buyukwe. Twebaza. N'abalala abava Buyukwe, tulina aba artists bangi, abayimbi ab'amaanyi, abava Buyukwe, abava Lugazi. Tugenda mu maaso n'okuraisinga gye tuva, tubere proud of where we come from. Bagambe tutandika buki? Yotandika butandika. Batuwemu wika time kokka bagenda banaye mutuwemu ka time. Just katengendo kusaba oba munna Buyukwe. Video eno onawo ogirabidde. Yongerayo. Obudde buno Mayor tukola emikolo. Video coverage. Emikolo ne gulabika buki? Bulungi. So bwe balina emikolo musobola tuwa emirimu ne utabakuba luseke. Yeah, by the way, mwe company ne ya mukanange Soda emirimu kubanze nalinda beko ku mulimu. Tina video wajimpa surprising. Ne video ekyakole ekyagenda mu maaso ebintu byoweereza tokuba side zo oli genuine otambula oti. Bambi mbawe emirimu company yabwe ze nalingi kozesezaako manye engeri gye bakola ekifaananyi nga we kiri wokifuna ate nokifunira mu budde bambi mwebale era mugende mu maaso nayo spirit. Focus huyo n'ebyuma yayongeddeko. Ye focus. Tuli serious. Tebamanyi kamera zitugenda okwina naye naive. So basically Mayor tugenda kutandika basically obukulembeze obuyingira 220. Is it? No, obukulembeze nabutandika dda. Kubanze nasomera ku Central Nursery nga ndi prefect nga ndi class 1. Nembayo nengende geregere nga nza akulira kwaya eyabayimbi. That was P1. Nembe geregere P2 nengende wagala nga nze ndi prefect. Nengende najuma nensomayo wiki yaliemu nembayo nenzira Kibubu Academy. Then nenzira Kibubu Academy nasomera mu mwaka gumu. Esero nga abantu babatta ku lwero wabo. Mukadde wawe n'agamba omwana wange ng'olovirawo okuzunga amaso geregere paka Kibubu Academy. Omwana wa ghetto ssebo olina okuyiyembeera oba situte gwalina y'amaanyi awaka n'olina okuyiyembeera gwalina okwefaako
tuba byana abantu bageregere ba greens nnyo sibayo wasema tukotya ereyo n'otagenderera awo ne greens mu wasonya abagikozesa obiye bagyonoona nefe tukoze ne bajjajja baffe abakazi n'ababi bwe tuba kusanya lwabwe in the evening nebeerira amayirungi gaabwe. It's on record nalabako ne baganda baffe abayisiraamu nga bali mu muzikiti naddala babasomaali tegali nga baazaawo naye abaana b'ennaku zino ye bagoonoona oli agenda nagateekako enkoko nagateekako emmere nagateekako emmwanyi kati n'ogenda okwendinga apo omwana yagamba gasibaye gasobola okusiba wansi so bwewasoma bulungi nnyo yanasoma oli mukulembeze nye nengenda ku metesesi awo nemba kulembera nze sirondebwa naye ate nga nze akyasinza olwanira eddembe ly'abaana nze akyasinza subspensions enningi nengenda ku Nkumba University nali member wa parliament ate minister of campus affairs nenzija nembeera ku LC1 LC2 kati LC7 otunira abakulembeze bo waliko ku LC1 nga nze atwala environment kuba olinga omuvubuka omuntu ni muto naye like obukulembeze tebuliiko myaka obukulembeze is a calling. Waliko ku LC1 naliko n'ogenda ku nga nze atwala environment ngenda kutunga nze publicity kati wuuno kweno level teri mu byafaayo bya lugazi teri mukulembeze yali abaddeko kweno level kabeere mu parliament ayisemu ezo steps ze naliko kati tudde ku office mwe tukusanze ya 2021 office eno ng'ogiyingira challenges ki ze wasooka osanga mu office eno ng'otandika obuweereza? One, expectations z'abantu abantu baali bo basuubira you're not going to perform babanyooma that was a challenge yali challenge esooka olowooza lwaki babanyooma anti batulaba bo balaba myaka so si nti kikuba baayogera nnyo naddamu abajjira mugundi obudde obwo nti gwali muyaga bw'osanga woolonda kyovola omuzungu yali mugezi ne bajjajja bokuba its cover bambi men and childers they are not going to perform at all katonda n'atuyamba kuba twekwasa katonda twasanga challenge nga abakozi babanja emyezi 5 mu office wano agamba banja gabeera ku pending bagakalinga forward katolaba nze ngenda naye singa ndeka amabanja bagayita bagakalinga forward ne zibeera nga zigwa mu areas nga tuge mabanja ge batubanja oli ne bwava mu area mwabadde akiikirira ng'abadde abanja kansi ebeera mandated musasula yakola ensonga lwaki tulina abakugu tebalondebwa technical team bakozi ba gavumenti tujja abakozi babanja emyezi 5 era baali tebava mu mawulire ng'obalaba bukedde sonyiwa okwogera omanya mukwano gwaffe akolayo bamuyita Mukasa nga tebava ku media news amawulire empapula z'amawulire kyenakola nenfukamira neŋŋamba katonda gwe yandeeta mu kintu kino era nkikwasiza omanye ekyatuukawo bana akajja ntufuna zi retreats eyasooka nga ya Mwanza tunyonyo retreat akulaba nga tulina okugenda tugambe nti tugende nga bameeya mu bibuga ebyenjawulo tulambule mufune exposure tuyinza okwekwasa ng'ogenze simanyi ku lobbying ati babagenzi tubalenze kwonoona ssente za muyi wa musolo oba okyogera nti gwe office ozifuluma no ate kikyogera ogenda okuza obadde osobola okyogerera ku campaign badde nga nkyogera I had to go soda nalina okugenda e Mwanza nga nina okuspendinga millions nga 7 ziva mu council nga ne bengenza nabo millions nga 6 za millions nga 13 ezo ennambula zibeera za mpaka compulsory kisinziira nti kyekyo kyangamba nasanga challenge sebo ne tutuuka ne ŋŋamba ba teammates bange bane nayo mbeera mufa mutya tetulina gye tulaga ng'abakozi batubanja bawulira batya nti lutajja nalinnya nnyonyi agenze mu Mwanza nga babanja ne tubatuuza ne bagamba bannange
neneetondera olwa ebyaliwo ne mbagamba kati buli kimu mu kintunuulire ebaddewo byonna mutusonyiwe naye mutuweeyo omukisa. Nasanga tulina contract ayola kasasiro nga yabasasula ne mbagamba kati tugenda bajja contractor tubeere nga ffe abakola ki abasasula sitegwe ntya Katonda ne tusooka tubasasula ku ssente. Trip yange nenkola ki ogisazaamu nga nange nali mwavu nakaba mu kalulu ospendinze. Challenge ey'okubiri kasasiro udi era wagikola wagimpa wampa obufaananyi okwo nali njagala kukola ka video kasirina gundi ngali mu Lugazi mu Kinyolo bakaba mu town ku Central Market bakaba ku Kiyembe bakaba Namengo bakaba sente tetulina. Oyina ebyalo bimeka ebyo biri mu division eno? Division eno eno mu shells abiri musanvu nga wonna kasasira abembedde. No, zone B at least naliko wadde mana yabankubira musubira mutulaba tulira enda naye soda njaba kwatedda munsonyiwe si kwagala nti sagadde bakwata naye munsonyiwe. Kasasiro omanje nakola tetulina sente obulirana ng'omugagga ate tomuwalana ojja kwavuwalira ddala nekolina kakole ki omugagga ono mwekubeko muwe respect muwe kitiibwa ki ate takukinako onena abagagga abalina sente bakuba n'abeemulisa nga zibagwiridde bugwizi tamanyi n'amaaso yaazo naye omugagga ali genuine amanya neiba ayinza n'okujja neiba wange n'akufaako abanga alidde kanya nawe n'akakuwere neiba ali genuine. Twalina omugagga atuliraanyo kanzijukiza nga tusiika mukenaawo kumaja nayitawo n'abuuza ani ayo kyakasasiro kati akawoowo kamugende kano yawuliranga kasasiro n'abuuza ani ayo kyakasasiro nze mukene gwensinga n'okwaga oyo ng'omanya sente azirabye bukulu ate sente eno nzibu kasita ogyewuliriramu kasootekamu amalala sente eringa mwana muwere sawa oyo nonna olina omusisiita okumubiibiita osobole okuba nga akwagala abeera naawe sinakindi ng'omusirisa naye kasita ogireekaanya nga bwe yagireekaanya oyo era mu myaka mitono ojja mulaba. Nekwana ffe tulina wano omu ku bainvesita Meta ne tugenda nenfukamira nemusaba obulungi bw'ekibuga kikyafu tetulina ssente etuyambe kasasiro ono bayidawawo wenyini ku mugagga. Omugagga kye yatukola yayoola kasasiro yenna baleeta ebimotoka vidiyo tewagirage nabifaananyi tewabirabye bagambe abataabiraba era naweereza soda abataabiraba baatuyoolera kasasiro kati bagenda omumalawo gavumenti netuwa ebimotoka batrakta kaffe ne bakalongoosa naye abakozi bakola ki bakyalinayo akasente kebakyakola ki tebabanja kuba twali twakava gavumenti erese system tuva mu okubeera nga sente bazikwata kashi tudda ku system bagiyita erogurevu. Erogurevu nga osasula omusolo ogenda direct ku central government. Guno gwomusoloza mu bantu ffe tetukwata temukwata nagwo amanya direct ate ne gudda be bakulowooleza mukama katonda wange. Kati abakozi netuba kasente kali ke twabawaako ne basigala nga bakola ki babanje kati bagenda mu offices endala babagamba sente Lutajani twakoze eki twazimuwadde erinnya lya Lutajani ne lisooka lyonooneka ne baba bannange kale nzikiriza sente bakoze eki bazimpadde naye nga teziriwo tusitukenga ttiimu tugende tubabuuze sente mwaziwaani waawe wennyini we ziri sitagwenta Katonda okuva olunaku olwo abakozi twabasasula kati tuli level temulina yadde ebbanja liriwa era nabo bamanyi abasinga balina zi smartphone bagenda comment waliwo kansala agamba anti meya wakututemu endi ate bakansala abo bangoberera
anyway wabeerawo kansala abanja ate yakyogera kanso yegoberera omukozi ngamba abakozi n'abakozi ababeera kuba bambi gwe mutima gwa Central Division ekitundu be bakama baffe kuba tuli mu gwa mwenda so guli nange manje ogw'omwenda nabo babanja ogwaki muli ku kyekimu kalisi tubanja ekinene nnyo omwezi gumu okirabayo naye nga tutamba ngamba kano kaama bakansalas kozi nayogera ku level y'aba direct council ku district akasente katini nnyo abasinga ebiseera ebisinga bafuna gratuity kasiibo gwe kiri sebo abange tebakalina akasiibo Central Division tebere na gratuity bakansala bafa aba Central Division banna olaba statement nina video meya gina decoding eri mu storage genda jiba nasanga kansala ngasaba akalu mu wiko ya femu ngasubiza engudo n'amasanyalaze okuza n'ebintu byagenda bijja oja agenda manyiyo bene mu nsonyo emera nkozesa banakwe bavu tebali that is the fact tolimbye bankusere balinga soda mu myezi 2 ne bakuwa emitwalo 7 kiteza buli mwezi ofunye emitwalo 3 n'ekitundu olina budget eri abakansala basajja batu ne bakazi batu kati go osubiza amasanyalaze naye kisobola mutula buli mwezi mutula mu emirundi emikamu no buli vamula myezi 2 mutula bakansala aba cent aba district babatula emeka fena tuye gumye njaba kuba mutoji nabakasente sika amanyi okujja ko bangamba ba minister bafuna mu kasente nate bakafuna bakwate wabera overtime work so tebabanja na baba banja na obo banja tuli bali realistic tuli wade ko mu myomwe achievements kije tutuse ko mu kisanja acho omukululwo gogenda oleka nga mbutufu tugenda ku appreciating obukulembeze bwa butanjani etsokera dala lugazi nyonjo effort yamwe obane sine municipality bakwatamu siya lutajani eka kyekiri kyenkugambye ti bamaama ne batata abalongose ekibuga gwe mutima gwaffe waffe tubeere no muzi offices zaffe nga bo bayiriba appreciating abo agamba lutajani nga akoze eki ngayongeze ekibuga not meet them bamaama babeyo to insecurity so dojukira we nga tetunajja mu ntebe amazima abantu baba kubanga pavers taxini makisado twali nazi B14 B12 B13 B14 olona abali abayayi bange nafunye bali geregere bangambe soda ebintu byokola mu biko yafe nuko inagwaga tukubiri fetuyite abana bange lwacho bamuneza mwana China amatera yogere abagaza twali ku live ne basindikali ku sinembawa ne bangamba fe soda kugwa kukwata kofe tuyite emigere gikabe era abana bange abegaza soda abana bayenga abegeregere I love you so much big up bane tupumo obumu tukole nairunja ago tugakendeze but no anyway tuna projects nyingi za to planning akwa manje agamba achievements security ye lugazi eri ko nete tukoze feka tukoze aba bavubuka nabo bakoze kyamanyi their security tewaza aba uniformed personnels tukwatagana at least with now credit goes to afande Kasanda wa crime n'abalala bestagenda kwogera muri mukologana bulungi at least waliwo chain Derrick Giso amanyito kati omanyito aba befriending incident yonone geno tukalisinga tulinachi informed wabula abana abacyankalanye ekibuga beba baba mu bibuga ebitulirane abenjeru njeru mulekerawo okuyinyira mu kibuga namujana muonera kugambira mukulu City Alos City Alos ana bagambeko beddeko bava mu kibuga kyaffe jabasiga ebizigo ate fa abeno maserengeta waffe tuli bannakyalo muri ewamwe ffe tuli bannakyalo mwe bayise obubi bada abantu bagaba maserengeta mutuleke bane tuli mu bitu maserengeta era nomalo gamba nti
nete egaali okuva mu UK South. Focus tulinayo gaali awo mwajija. Tulinayo gaali. Focus nimbi naawe. Obule gaali eri njeru, serious gaali. Njeru. Lugazi. Nebeerawo Namataba. Nebeerawo Nkayanja kale wekato. Mukono talina gaali. Balina gundi ono muyava sizamani. Bagita B11 eri ali awo mu kikko. Egaali yo mu kikko giraba. Ate surprising abaana abava eno. Bali basuubule bajjeno. Ero nzo okuba ngo tayigamenti ko mu club wano bamu haivu. Na ugamba kale ne obera nayo akaba na katwita wano katwite mu ngo tuyisemu ngo tulabe. Ndo kulanga bebonga ko kitiko. Ngabe manyi. So mukono iyo. Mugisinga. Tebatwale fangoni. Abana bali ku gali ya fangoni bawano geregere. Naye meya buli kimu kikyo. Se change. Kwati se kweyagaliza. Atolabo yo sima tanjja ko ekyokulabirako ngoyo mwana babu. Babu oli wegeregere era ne taata wo wegeregere. Why right? That one I accept. Kati ni yankola byo kuva mu professional box yo. Anti abana bama misleading. Babu, that man was so talented. Ebyaddanze nali mubaliddeko. Alina gumba limu nga kitaawe. Nali mubaliddeko mu buyukwe talents ze twalina. Babu yali akasuuka engumi. Nawe yafuna mwawe ebizizo ne bamusiba we yadda yaviira ku ddala kati ayimirira mabega wa Lienski. Tetukikola oba kunafuya ni waliwo ekyamaanyi. Oyo mulungi alina kyalina. We have a lot of hidden talents. Igundi yadda akoyogedde ku ekyo bayo. Wefa. Ye munyenye yafe gyali. Neko kurenzi. Ne kati linda omanye generation we yatuukwe babayo. Bayasana okuweebwa respect. Ti okuvaayo yavaayo nga tetulina academy zaali zaggwawo. Just kimuli kimeze mu nkokoto. Okiraba. Naye kati tulina academy gasatu mu Lugazi. Tulina kikokiza ne tubeerawo tulina academy zinga 4 mu Lugazi. Kiza alina abaana abawera 1000 bakolako. Abato ati mutuwe Lugazi no bajiweyo mu myaka 10 ejijja. Buli timu egenda kubanga eno omwana wa Lugazi. Buli national team, buli Super League team. Ekigenda kuba community era ye achievement n'agimbadde njalo kuya mati mu byemizanyo. Ebisawo byaggulwa abaana kati omupiira basamba. Timu tulina Kawulu Lugazi FC, tulina ne skolo yakomyewo eri kati mu 4th division. Yatandikira wansi okubanga funa fan base. Then ekirala kyenyinza okugamba ko nti ebyobulamu Banalugazi list outreaches ez'obulamu bajjanjabiddwa. Tufunye ze outreaches ez'enjawulo. Then n'ekyokubiri oba ekyokuna kyenyinza okugamba ekirala kye tufunye mu bukulembeze. Ti Banalugazi bafunye services zaabwe ze bateekeddwa okukola ki? Njaku ekyokulabirako Naikonto. Omugagga buli Lugazi amazzi gali buli wamu. Era bagenda tuuka ekiseera bagenda bagambe n'okugamba wanze ngenda mu politics sida naye buli kitundu kati tugenda kitega. So tuba providing amazzi amayonjo ekirala tu closing the gap wakati w'abantu nafa bakulembeze tutuukayo kati onsanze gwe nkumanyi gwenga gwe personal nkumanyi you are that leader bale sikwogera mbo bandi naye. Thank you naye meya utajani nze kyenkumanyiko muntu wawa kama bange engaging nnyo ne community era bwokoze statement yawo bigambo nga binema bigambo ogenda kuitinga kanumyemu naye munnayo ndoza atula ne weerooza naye atukwadde akakisodde mu weerooza tusi gakano kankayise nga ntunulira na mu kamera bale tusiba tugamba abakulembeze muludde mu ntebe muludde mu kulembeze kyokka nga ffe tetwagala kola ki. So you are example naffe tukulembera ekisanja kimu kite kulembera kimu okole ki mbadde manya oyo advancinga nodda nga bw'obadde ojja otambula LC1 LC2 LC3 ogendeko ku municipality LC4 then if possible 5 one constituency mu bakulembeze bonna mpaayo ba presidents bonna mpaayo ng'atambudde step by step. Mu Uganda talibaawo. Mu ba MP be twakaba nabo mu Lugazi municipality mpaayo.
tali nti oba avudde ku bwa kansala kale oba avudde ku gunti yali omunnomani yali district just councillor naye by then twali yali kine kitundu nga twala kinene kumpi constituency namba so ogambye ko living oleke omugululo nti osobola okuweereza n'olekera n'abalala saa time n'abato bajje bakikwatemu bagamba ensaaso etaano oba yabajjangalabi n'oluganda ogera n'ebiso saagala kubajjangalabi meya manga nzaala mukyala muganda yeddira nkima nage wa Christine so ab'enkima mwenna mbasabasa tokwatako meya bwe tufuluma ofiisi yeeno netutunula ne tugeneralizing ensonga eno naye olina mukwano gwe nayogerako naye ne mugamba kati community zaffe okukulanga Lugazi kyetaagisa ki ne baŋŋamba waliwo ebintu ebiremesa enkulaakulana mu Lugazi yaffe Lugazi esaana okugaziwa ye nga ye view ye siiyo nawe ogenda soda era nategedde nti kijja kireeta ebikajjo birudde mu Lugazi so gwe nga gwe view ng'omukulembeze ate munnalugazi kyemmanyi omu ku bali proud of this katundu olaba ki ekiyindalinga enkulaakulana ya Lugazi nebuyika otwaliza wamu sente gezaako kinnyonnyola tukitegeere abantu singa bafuna abantu singa bafuna sente kuba Lugazi twetaagisa malls nga nnya mwezi nga tuziteeka wakoze Lugazi yali esinga mukono nga offices za district ziri Lugazi ngera mukono mwana nkiddamu Lugazi yali esinga mukono nebaleka naye kati mukono eri baifa temusobola gigoba era kye tubadde twewanirako enguudo zaffe ze tuzimbye nga ab'emukono bagasinga meya ya Lugazi ajjako eki nabo bagenda zifuna ebeere ng'ate etuyiseeko baina n'ekyenguudo ekyo tugenda kyogerako naye malayo statement ng'olaba sente ze zitusibye abantu tebalina sente kibuga nga kifunda meya kitya ekibuga wano wakati wokawuka bw'ofuluma wakati osanga malimiro President Kagame ansonyiwe Rwanda yenkana nga Buikwe district ne Rwanda tetugamba singa tubanga mwetondera kubanga tokoze ensobi wadde kisampa entuufu naye n'abatunyumiza Rwanda eno batekamuko supu tuveeyo otya byo byange meya nze nagendako e Rwanda nvuddeyo kuba ntero noonya market tambula East African countries musajja mwete mu stopping ate bagamba oli musajja ali sensitive nnyo ku nsi ali so sensitive by the way nako kankwogereko baagala ensi yaabwe tubadde ne event esingayo obunene mu East Africa Uganda Open ebadde mu Lugazi wano ku Meta Golf Club omunyalwana yagiwangudde omwana oli omuddugavu yayagala omuwa sponsorship nga eri times 3 oba 4 ey'e Rwanda saawa zino soda ne tumala tufuna kampani eteekamu ssente wano ku mazzi gano n'ofuna kampani eteekamu ekisingako kikyokola nodda kukiri ekinene omwana yagamba neyanzeega naye sisobola kusuula ggwanga lyange opportunity asooka ggiwa abeewaka then alyoka alowooza ku balala nkugambye nga ne gundi gy'ayambadde yaki t-shirt eriko nsi bali patriotic muli n'ensaba ffe tuletokawo di kati back point gy'oŋŋambye nze manyi obadde kyo ogeyagala nkugambe ebikajjo byebisibya ekitundu yali view yooli mpozi wagagikolako comment n'ogamba nti oba ye alina bw'akirabamu nawe nga bwena bw'okiraba mukozi neeyo obaayo nyo kati ngenda kuwa kinene ettaka lyani lya Meta Meta nga ayagala enkulaakulana ensonga lwaki yajjawo n'ebikajjo bye n'atuwa amasomero n'atuwa eddwaliro n'atuwa poliisi n'atuwa golf course ye ennungi bangamba kalina n'ekisaawe ky'ennyonyi yabaide wali n'ekisaawe n'ekisaawe ky'omupiira kati saawa zino kyekiri kyongambye omugagga obeera naye oba nga mulirwanaawo ate tomuteerawo kibeera tomuwalana
Omugaga ne wabeera n'aba muwansonyi abagaga ne wabeera n'abaana ab'ebitu ebinene wana muwane omwana ngenda kuwalira omugaga ompadde tekinike bazaala abaana wahala nga gwenda balina omuwala tategeerekeka ali awo tannyonnyolekeka mwana muwala we Dadi Sandra wabula wazaala Sandu ng'alina empisa tayita ku bantu bambi Mukama gulirewo Sandu wabeera n'omwana omulenzi Dadi Pile nga wazaala Pile ate batumaga amanya agatategeerekeka omwana amanye omupiira namuyiseeko wali wakokikiza kati kitegeeza Dadi Alpha naye newabeera nga talina kyamanyi ati temusudia nnyo Alpha toogira ku mulala kati mwobwongo bwamagugenzemu Alpha Sali ffe tuli ku mulala mujangu olina ekizibu nange mukyala wange ali mu ddwaliro bagenda ku operation tatawisayo kasente we kati nayo manyi asatu gaago geninamu genda oyongerezeeko naye ng'asatu gagenda kukola gakuyamba osigaze ne kuki eka balance kyekirungi kyo omugagga omukutu okasi kwana abagagga wano ku byaffe naye kubya bwavu hamu olina tuwa connection olaba hamu abafunye ku hamu si ye bamukuba be bamusembeza badde oyogera ku decision amu kyakola nze simuwakanya cause development wabula kyempakanya bano be bajjeewo babafunidde enteekateeka ennungi cause tosobola stopping development amusogera naye ku kya development njogera naye on the personal level Hamu's friends are well off tukina mukwano gwaffe yafiirwa wano neighbor waffe by the one Central Division yafiirwa taata we surprisingly Hamu yajja naziika yennyini kigundi Hamu yajja waneno mu kikawule Lugazi awo nga ne Kampala asinga atumanyi omuganda wo yasiini kigundi Hamu yajja Hamu naziika Hamu nakola ku nte kitegeeza kuwa oli omwana olw'enkola bond eyo musikeeko naye kati ffe tuvaayo meta nosiba mukuba ebikajjo byo biri mugundi okola kino kitegeeza naye nga ye anyiiga n'ateekawo ki kati ono omugagga tulina okwogera naye ku round table nga ffe abakulembeze netumugamba nti naye omukulu omanyi lino ettaka liri mu tawuni tubadde tusaba tukugulire ettaka tumuwa option kuba eriyo ettaka eriri vacant oti katukugule wano nga kanso oba nga gavumenti tukuwa ettaka eyekayunga kuba ettaka lingi lino okole ki orekere community ku lw'enkulaakulana era okusinziira ku Lugazi municipality physical planning policy oba physical planning 220 240 wano twagalawo ABCD obanga ali obaddeko ne Meta is a good listener and he understands oli mutuuseeko physical Meta oba fokasi tutumono sigamba nti mbawa kifaananyi kyalimu kuba yampeerera okuva mu siniya ey'okusatu paka siniya ey'omukaaga paka ku university nenfuna ne bachelors nampa n'omulimu abaana banyaffe ni watu wakalango meya kawandiike buyukwe meya Meta ne watu wakalango by the way maaso awo tulina charity program ya charity gye tuleeta ekyo kya charity kyo tujja kukwatagana kuba bakola charity bafeedinga abantu almost buli weeks ibiri ezo naikontu ezisinga ziyise mu charity so oyo omusajja singa kutuula naye kasita alina abamuwa info bambye kasita mumukuba ku mawulire ne bamutwalira ne batranslatinga ayinyikala mu mutima nobeera fokasi noonye suuti meya tutwale wa gundi tujja kwambala amasuuti tulumbe tujja kwambala amasuuti wama muzeeyi olugendo enjala teludda kulira mu kamera baneffe tunyumirwa bino ebintu tukola tebatukakabikake so meya so sente kyekizibu inkamu y'abatuuze naye ematalinga ku development y'ekitundu
kuba sente abagagga nnyo. ndisize ebyokulya ojja kiwulira nze nkwesiga nabadde ndidde byange noolya kambuukire baba waabuukidde ojja kiwulira era weetonde ne ku lwange nezeetonda amanga seetonde kanelye kulya nga oyogera nikwanyanga bali ebulaayo ebinyeebwa biwooma naye sodomanyi omusajja gwogambye nga ogambye simanyi abantu obwabo biki 85% enkulaakulana y'erugazi yava ku oyo omusajja abadde emirimu kweyava so katusabe ensi ekula ezo proposals fa abalina zikola nga bakulembeze netuzimwakulandukebo so sikwogera twagala meya tunafa tukolemu omulimu taata abavuunula Mr. Mayor amanyi oluzungu alimusameta n'oluganda lumungi n'oluswayiri alwaza oluzungu Mr. Mayor, this is Nyaffe Buyikwe. We are kindly requesting you to come in at least you support us because one of our main goals is to promote our district and whatever oluzungu nompedde yo mayor oluzungu nompedde mayor wayogedde ku issue y'enguudo ebimu ku byonoona enguudo ly'ettaka simanyi oba mu kanso wa municipality waliwo enteekateeka egoba enfuufu kuki enguudo ezimu bw'oziyitamu ezaali eza black zigenda zifuuka za pinki oba ettaka eri ettaka enfuufu egenda yeewerako bana bava mu byalo ewaffe ebuyikuli baleetera ku mmotoka kuki simanyi oba waliwo enteekateeka esobola okukirininga ng'enguudo ezo ettaka eno bita kuba bimu ku byonoona enguudo kino kankiyiseewo tubadde sente zaffe no baazisaze IPF zibadde nnyingi mu Lugazi Najjembe tusinga abantu Kawule tusinga abantu ani yabikoze anyways to be town clerk acha finding era twagala confirmation from the ministry kyemukola mula ekitundu kyaffe mugenda kiteeka mu kattu Najjembe babalidde kulwa meya ajja mutuyambe mufo okusala IPF ya Lugazi Central Division instead mbongere kuba bino bintu kasasira aba agenda afuuka ekizibu mu Lugazi enguudo ezo zitubadde planning okuyisaamu bazirongoose kiba tekigenda kukolebwa kati wa facts wogende Kenya olinga ine ekiduuka era singa oba ofuluma Kenya ng'oli Busia Kenya sawa nga 12 ez'okumakya ez'olweggulo abavubuka baako kati ng'abaffe abegeregere obalaba nga batandise okwoza zimatatu taxes abalina ebiduuka ebinene nga balongoosa compounds zaabwe oba gundi obatunda olujja ne bogenda ne extra mile n'okulongoosa mu kkubo lye bakola ki ti gavumenti wejjajja n'akamotoka kuteekako ki kasasiro nti omuvubu omutuuze aba naye teyeesuliddeeyo gwaki onnagambwa naye kati wano ogenda n'osanga enfuufu oba ebitaka biri mu maaso g'edduuka eryo mu kkubo ly'omuntu n'atakimanya nti nga kanso wetuli naye Lutajjana ajja kujja ku kanso ekinene nnyo agende mu dumping sites alabe abakozi addeewo wegeregere gy'asula akole ki abantu tulina okuyiga nti ebyo ebintu byaffe jagamba nkuwa omusolo aba mutuufu ky'omusolo oguwa tuteekeddwa obbawa amalwaliro ensolo eddagala mu malwaliro wensaba abaminisitule abakikolako bamemba ba paliamenti ne minisitule ya health amadagala gakole ki gajje naye tegaliyo tulina oba providingira with education omusolo ogwo but do we provide it tulina okuzimba enguudo twakazimba enguudo ezo zetuzimbe naye tugenda kuzimba endala kilometers nga 13 ono mu Lugazi zonna ziva ku ki taxpayers ki musolo tuyoola kasasiro oyo tumubajjamu naye naffe kyetulina okwongeramuko ku katrakita
akayita mu bantu n'ekimotoka ekigenda okumujja ku dumping sites netwongeramu ki amaanyi naye twayisa police tulina route charts eyo emmotoka kati abantu baba bamanyi tuli fena kati bakuume ekitundu kuba ekitundu kyabwe so nabo bebereremu ne tukubiriza ne bannannyini maduuka abantu abamaduuka mufune zi garbage skips bugondi bu dustbins at least oli wamala akacupa akola eki it's a two way tukola naye nabo balina okukola ki okukola so community ebereremu namwe mwebereremu exactly abakulembeze abateekateeka okukwata obukulembeze naddala ku level gy'oliko eno magezi ki g'osobola obbaako ozigwe kati okyo okirowoozezaako one bajje nga bakimanyi nti bakozi b'abantu so si baboosi b'abantu bajja kumalako two bajje nga bakimanyi nti 60% waba baagala okulabika oba okuperforminga balina okurobinga outside their offices then free making sure nti tebabeesingira ku council yokka jatuuka n'okulyeza waba nga alina omulimu omulala instead agwongereko bwongezi gugende mu maaso sinakindi wano wanajja nga asuubira nti nzize kola ki nzize ono alpha and omega waneno ngenda kuba nkubi akaji nze ntandikwa nze nkomerera instead ajja kuba atomedde jawunzika nga tumulisaniza PDA ajje nga azze kusavinga abantu bakamabe nga kitale kya minisita we omukono gwaffe ogwaddyo Abdulhadi Kadiri yatuulanga awo mu executive nawe kitalo Lugazi yajjamu ekiyongobero sinaye kagala twakafiirwa muzeyi Mpiima badde n'enkolagana ennungi naye nga gweya musikambula n'obipale n'omujja mu ofiisi ate namusikambula baali mumu abaalonda n'omusika ebipale ate singa tewajja lwalirozani kitegeeza ffe twalonda kirooto kyo ekyoziyo vision okujja mu muzeyi Mpiima nali naakayingira mu ofiisi ya Mpita mukumpita nampa advice kuba ye council yalaba nti kansa nsumbuye nawo n'omwana saagala kansa koleki nagamba genda okole ABCD so mbadde mwali in good terms twali in good terms era no Victoria ye muntu yasooka okunkongragulating Mpiima yatuukiriza obukadde magezi tubadde nga twogera era ne ku ssomero lye twateekayo bbowa amazzi twalina n'okumujjukira nsuubira walaba ekyali wano twamumisinga yali w'amaanyi kati otudda ku Abdul Kadir era ebadde empagi era twebaza Mungu kyamututa lisi naffe tufinalizinga nakumutwala wali emabega lwaki ogamba badde empagi lwaki ogamba badde empagi kati mu gavumenti ya Kyagulanyi omala omuggyako Lubongoya n'omuggyako Katana n'omuggyako Ssenyonyi so abadde musajjawo w'amaanyi nalingizaako mu kanso yo situulangamuuko naye nange ekkiriza mbeebaze at least you contributed something ku butono bwe mufuna ne mbaako temuziza eri family baali basaana kinene naye budget yaffe atasobola kitegeera kyoyogedde kya budget ntono atasobola ku appreciatinga naye bana ate bannabwiko ekituletedde ebiseera ebisinga n'okulonda n'abakulembeze otulimba bwe butaagala kumanya kunoonyereza kumanya kyo kibula mubanja abaka ba parliament amatundubaali ne mubabanja amabinika ne mubabanja sepiki za munno mukabi naye nga ne focus naye kenyini asobola okufunamu akasente n'agamba abantu bange ab'omwajija kanyingire mu nigi namba amasepiki ga munno mukabi mutwala obudde okunoonyereza omanye nti meya Tajani Kemiso wa LC Teringa sinnamubanja luguudo lw'egundi yasaanidde banjibwa ate no meya n'ekyo kigambe abakulembeze ebimu mu ababisize mu bantu no kati kankuwa kino oli akutunuulira n'alaba ATM akatambula
nye nammwe wano nga munoonya akalulu mutusuubiza ensi n'eggulu ebitalina mu ofiisi mukozesa obutamanya bwaffe ne mutusuubiza n'ebyotasobola kukola n'ebitali mandated mu ofiisi yo. awo engambira abalonzi mwenna manza we nali omwali munonda ki kye nabawa bino munalugazi sirina kye nakola ki kye namuwa era ensonga lwaki kinkakaseeko okupafominga era buli ajja enewo abantu baboonoonye era buli omu agamba ogenza otya basi mwatwonoona oli ne wabanga mukulembeze mulungi naye nga takwatako wano. So eno generation yo nayononeka tujje mu ssente mu leadership instead tuyitiriza nnyo okuwa abantu ebyennyanja enfa okubawa eddobo abakulembeze tukyuse kikyasoboka naye maama kweno lijimu ng'omwavu nnyo meeya oza otya ogenza otya kubanga gweokola statement eyo at least I can second you naye banene abajja n'amala emyaka 5 nga takomyewo kemusuuziza nange kemubalako noyonoona biliyoni mu kalulu noyonoona biliyoni azifugenda nazifuna abantu n'oba disappointing kati advice gyempa abantu musirye mulonde wammwe mulonde gwe mulabye ne mulonda ne mugamba oyo yagenda okukola ki tuteka we twagala kati nawo oli watugamba alizaffe tuleke mulokuba yakola ki bazire mbu wawe tuleke bayidawe meya sisobola kutanga tetwogedde ku kintu ky'ebitonde kozi njogera ku talents byebimu ku bikudifininga tukoze tutya okulaba kuba tubanabwe tukyogerere ku buyukwe tuve wanaawawo kozi twafulumidde ofiisi yo banabwe tuli talented tulina talents tukoze tutya okulaba nga naffe at least tukola bajevani Luzinda abalala basikopulama the twins abalala magezi kigosobola okuwaffe baconsumer ne baproducer. One, abazadde tuleme concentratinga kusoma kwokka. Abazadde abasinga baga omwana alina okusoma namusanga nga asama omupiira namukuba namusanga nga ayimba muyaayi namusanga nga akola kiso promoting ekitandikira waka omuzadde wakuwa agency kanze nagendanga mu Nora's Complex okola comedy zange nga tukyakola zikalero naye nga maama wange aŋŋamba leero ogenda kola neŋŋenda nemperforminga after my performance nenzira ki nga waliwo enkolagana n'omuzadde nenkubira ekyankuuma nga sisobola nakwonooneka naye nga ate njagala performinga njagala n'ebitabo we twagenda ku Nkumba University ekyantunda abaaye it was a talent. So abazadde temutuulirira talents z'abaana omwana omulaba nga ayimba oza n'omuwa akadomola n'omulawo n'abikuba n'ayimba ayina nti buyuko ono tulina n'abayimbi abanene bangi nga n'abamu beekwese era tukimanyi mmwe muli beebuyukwe naye muveeyo naffe tukwataganire wamu ab'emipiira tugigule si lwakuba nti oli mukulembeze tulina abagagga abagigula ati ngaawo mumwana omulugazi tulina abamubambi abateekamu mweyongere n'abatateekamu mukole eki talents z'abaana ebikonde ffe lugazi yaleesinga ebikonde tulina abakabuto bakisitu ne tubeera ne banange anyway kigenda kuddamu mu myaka 10 lugazi egenda kuba hub ya buli sport. Kati nze nganze munnabitone ayina endowooza nti I can't make it without misuse of drugs kuba bibisinga obbajjako kiki osobola okuŋŋamba kozi guŋŋambi wabikolako byonna nino surviving damages za misuse of drugs. I have a friend, honestly speaking, naye agenda manyi bagenda mutuusaako Marvelous K yali mwembi mulungi omwana yasooka okwambala Hollister era munalugazi wamulaba emisanga talina kyeyakoze atambula bwati but that guy was good ngamanyi okujja mu gete ewaffe nampita mu lukubo manjangu nina kenjiyizaayo nimekuja na style yangu nimekuja na but because of good group influence mikwano kine
era naye kati saawa zino yavaako namugamba Mavalaso manyi oyagala ofuna ekikonfide tandika oli emberenge kubwa Mavalaso lwatandika okulya emberenge Mavalaso kati ali ku street yakusanga nagamba Kemo Mpayo stage name yange yali Kemo ano simanyi Keno Musanyu Sanju was Kemo that was my name Mavalaso akugamba Mpayo 10 ne nkowola ebipiina ebirwaniriza bangambe ebiyambako mu kulwanyisa okozesa ebiragalalagala ne tusaba ne government okwongera mu funds mu sector y'okulwanyisa okozesa ebiragalalagala nga twempowering abavubuka ofuna ebyokola no promoting talents zaabwe ko president eri abantu abamu abamulumba President Museveni ngate bamudiisa oli namutwalira proposal oli olumala ofuna ekake ng'ekintu kikola ki so banoonya abantu abali genuine mu kintu kati nga gwe omwana soda ayino ne bamala bakuteekamu akawunyi meya ku biroto byenina mu buyugamu era focus oyo simanyi ne bakuteekamu akawumbi just 1 billion manyi nti Greater Mukono oba ogirina muki mu 5 muno kuba soda nkulabe erugazi nkulabe ebuyukwe nkulabe enjeru nkulabe kayunga nkulabe Mukono katase Greater Mukono wato mulira mba mulina mu 5 abavubuka bonna bamanya ate nkulaba ne mu gospel teri kintu kisinga ku uniting nga Katonda Katonda is a unifier ya Katonda abantu abo noba abanzikiriza ekisilamu ne bamanya nti Katonda jali nekira ne tubazaamu essuubi ne tu creating what we call self awareness jebali ne kibaleetera ofuna self esteem kati omuvubuka nayimirira ne yeeyogerako nga si mwanyi gyataddeko kola ki okumwogerako wabula ayogera nga knows that I'm talented, he knows that I have God, he knows that I have what to do. Kuba olaba abo bali mu myaka gigenda kufuuka baddadi n'abamami n'abamu balina obuvunaanyizibwa babudduka buddusi abo batika embuto ne bazeegaana ndowooza okiraba kati twagala tufune abazadde abali ki naye ng'ate abo bavubuka just babulamu katono it's you people abatuukako kuki ku ground kyenva nkowoola like government bekikwatako bane tuleme kwesa abantu babisaaga ati otuba bakutuuka mu ghetto tunoonye abaana abakulidde mu ghetto soda balutajani focus uno katono focus director asobola okukwata video z'ennyimba ennungi ebifaananyi emikolo emirungi buli katuna ze n'abaana bana editing asobola ze n'abaana bali ku zi cameras bakola ki aba baana wano mbalabye mbagulidde lunch balabye mukoze eki ate mugenda kugira nga ate mukutte ku nsawo zammwe ate mukoze eki kati oli wavayo na empowering gwe abata empowerinze gwe aba empowerinze team gyotambudde ate nga tukyagala team nene nge coordinating district yonna meya tetusobola vaano nga tetwogedde kantu tugenda mu politics entalo zisose mu bawagizi namwe abakulembeze muzendyusinga recent nalaba abawagizi ba team sozi nesenkabanga bakubagana yeboogere yakyusa erinnya amusole nga bakubagana ne batuuka n'okweyasa emitwe ekintu kyo kyemutusigamu abakulembeze mmwe mmwe kiki kyemwagala oyisaawo mutwagala tuli bafu kuba mmwe abasparking izo ndiko demana yangamba ffe batupangisa ne batujja eno ne batutwala tukube yogete mutwagala tuli bafu oba mutwagala kuba tulina omubalo tuyingiramu abaana baffe abayingiramu kati saatudde ekirungi abaana sijja kwogera bina naye ngenda genda on issue obululu tebutwawula abakulembeze mwe abapi His Excellency Robert Kyagulanyi yayimba obululu tebukola ki tebutwawula tebulina era twawula naye statement gye ngenda okukola ku mukuto kuno ngenda gibagamba mukama ddala abavubuka babakozesa bukozesa yosanga omukulembeze azimbye ekigaali kikozi kya fujjo kyokka ffe bw'oyagala okusikiriza ogenda luzinga obulamu bajje oba tujje
bana ekitalo nnyo ekitalo ddala tufiiriddwa brigade tufiiriddwa comrade oyo ofudde bubi nnyo tugenda making sure tusaba police tuwe ripooti DPC sebo twagala ripooti y'omwana waffe yafudde maama tetugenda kulekulira mujja tulaba baddeyo amabugo ga mitwalo 10 omwana w'abendi n'agenda bwatyo oyo toddamu kola ki but let us wake up kyekite magambe sente muzire mulaba agenda okukola ki abaana bafunira emirimu era mu abanoonyi obwome bwa parliament strike mugikole mu mirimu tuva ku bajiro wali ttaka lya kanso ly'abantu mufa kyokwata akawumbi okateeke mu bululu kwate millions 3.55 genda obagulire yiika 3 bagenda kusima lubeerera bagambe mmwe abavubuka ababuyukwe wano wammwe era sente zange zembadde ngenda okweza mu campaign zitadde ki wano nibo lisigaga mu mannya go ninga bo bebakolerawo they will be happy mindset so kituluma bana abavubuka era soda nkugambye ojja kudda abakola endagaano y'abavubuka betwali nabo banemutuuliza endagaano eyo sisobola kwogera kukandwa nga wenkugambye era tokyogera sisobola nina okudda neeno tubaide tulina okukola omukolo okufulumya ofiisi ogenda kudda wakati nze sidda nkadde nkugambye toddamu kwogera byankadde ngenda mu professional olaba jjajja mwami agamba amaanyi kyagewulira ati baida we kizibu tonna kaddiwa toddamu nabyogera jjajja mwami mwogereko kati mwesonyiwe jjajja mwami muleke happy birthday jjajja mwami nze mbyogera kati kankuli mmeya kino kyange ne kamera entunudde nfukasa gyentunuziramu bannange ebitwawula mu buyukwe bingi omulamwa gwa nyaffe buyukwe kuteekawo kintu kikola kitugatta buyukwe district ebitwawula bingi amawanga gatwawula family gye twakulira amadiini ba politician political parties at least let us create a platform nga meya tutajani tutula ne twogera nga sozi tutula ne twogera musomesa twogera era mwe mbigamba mwe abakayiga politics work excitement noja mu inbox muga soda kyosa DP yotekeko yondo gundi ibintu byange si bibyo tolimo no era kyo goli mutitizi mama kamba kamsewo kino bana e police bana maje abebyokulondesa tulondese nga tuli genuine owa DP wali mu Victoria owa NRM wali mu Victoria owa NUP wali mu eki na ate singa namwe muneeta bamukubba obululu instead mujja kuleeta obutabanguko mu nsi yaffe then ekirala eksembayo bana ekyokwata abaana so de bwe yadotya abaana balina family balina abazadde balina ki jjajja mwami tuula n'abaana abo obabuuze ensonga lwaki bakola ki abasinga bayinza okuba nga babakwata bokwekolera capital bajje bakutikkule bajje bakole ki batikule jjajja mwami kati abaana abo newekanga nti ye w'omutwalayo eri ajja afunayo bakabaya banne banyumye emboozi ekola ki naye omukyala gwalese waka n'abaana so bambi abo ba political prisoners tulina bakwata tulina bata neyanza oyogede meya let me kankuwecho meya watu batadde in case of any question iteke mu comment section ono wange solo mukubira kakasimu netwogera kuchettaka government esobola bulungi ogula ettaka newa baki for example abavuka aba training ku internet abamasanduku awo babeera ettaka lyabaweebwa kati kyensaba government kyokka nti mwabawe ettaka yesi beebaka naye temumanyi bibakola for survival okitegeera bw'omwawo okusula artist create for them something obajja ekyokulya cause bafuna we basinzira ogenda okuba abantu ebigatto so government mutuyambe muko abantu bano Uganda tulina ebyetaago bitono bakuliyetingire cause nawe balina amaanyi nawe beengidde n'embikonde naye bo babaterawo ettaka we basula nga bayita mu busime bukyamani ettaka liri eyo masanafu bakuba ebigatto because they don't have something to survive on. So banabuyukwe bote butambudde ne meya otajandike misi meya owalugazi Central Division ya tuli mu ya face sawa yonna gyagenda osibula agikwase banne abali ogikontanira eyo abali okulwanagana era tugenda tuka mu mwaka ogujja nga tumanyi omujja ali wano fe tujja mubaleti ngenda kusaba interview eno for the sake of buyuku gishiyalinge kwata ka link kwata wansa wali share tapping awo bwo tapping awo bagenda kuetera copy link bwo copy link ogende mu WhatsApp yo nyiga muoyagalo giteeko ba ku status nyiga olugalo olemezeeko bayita kagambo paste okwata wali paste
eyo link gendawo tambuza link subscribinga bw'omala okusubscribinga teekako notification bell kuyambako ki nti wetuteekayo story ng'obadde toliko bagenda message egenda poppinga ku screen waggulu nti Nyaffe Buyikwe etaddeyo akati akapya so awo wennyini wo subscribingidde ddamu okirikingewo ogende awali akapesa kali all oteekemu then tubaweereze twetaaga obuyambi obwa studio yaffe twagiguddewo n'ebintu bingi bye twetaaga cameras twetaaga light twetaaga ebintu bingi ebya office so gwe wenna alina obuyambi tutuukirireko osobola otuteera ku 0770 300 erimanya g'akaterega kyembe oba n'otukubirako just ng'olina amagezi g'otuwako zitwagala n'amagezi enamba y'essimu eri 0755 yerine ku WhatsApp kati ate ogiyitako ng'otuwa n'emirimu ng'egy'okukwata emikolo kuba ebifaananyi ebirungi buli kika kya mukolo tugenda kuba tukikwata omukolo gwo tugukuwe ogwagala ku flash ku disiki ngwagala simanyi ku tape byonna format tuzirina namwe abayimbi abatandika mujje tubayigize kibayita promotion temumanyi branding ne promotion temubyawula then tubayambeko n'okukola video ku discount entonotono tukoze n'omukulu focus abadde ku kamera yatematema ekifaananyi kino kikutukako nga kirungi nnyo tusinkane ku video zaffe eziddako Mukama Katonda abatukuumire Nyaffe Buyikwe ffe maama